Mbaniriza mwenna abalaba video eno amanya agange nze Trevor Online era nga nze n'amawulire g'okuwambibwa kwa Eddie Mutwe akulira ebyokwerinda by'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu awambiddwa ku ssaawa nga 2 ez'ekiro wali ku kyalo Kiwanga mu disitulikiti y'e Mukono. Okusinziira ku Nubian Lee, Eddie Mutwe abadde awerekedde ku Foot Soldier munne ku mukolo gwa hakiika gwe yabadde ategekedde omwana we. Abasajja batamanya ngamba abagambibwa okubanga babadde mu uniform z'ekitongole eky'amagye ekya SFC nga babadde mu mmotoka ekika kya drone we bamuwambye. Essaawa zino teri amanyi mayitire ge wabula tulinze obudde bunaakerera ab'ebyokwerinda okuvaayo ne statement ku nsonga eno. Ezeggwanga lyonna Komanda Eddie Mutwe oba Eddie Ssebuufu awambiddwa akawungezi ka leero atwaliddwa abasajja b'okwerinda nga bakulembeddwamu poliisi, SFC, amagye, ISO ne CMI era mujja genda okulya mu musawo wamutaddeko gwe Masaka oguliko Akirewo Kivumbi, Smart wa Bobby nga guliko ne Akirewo Kivumbi ne General Gaddafi mugenda kuyanga file bagisoma nga ne Eddie Mutwe kwali mujja bulya byonna biranga imbagambye naye nga abantu abali ku kintu kino omukaaku ne Charles Peter Mayiga bibali ababega okwata tiimu ya president ya security yonna nga beyambisa omusango gwa Masaka. Munanjulira nti mwenna abaali ku musango gwennyini okuye Masaka okuli Smart wa Bobby okuli General Gaddafi okuli ne muganda waffe Akirewo Kivumbi. Omulamuzi yasoma n'abagamba nti ne Eddie Ssebuufu bamwetaaga n'abala abatacha abali at large. Kiba kitegeeza nti foyle yasigala eri open nga baagala kukwata baganda baffe bonna babateeke ku musango gwe basibe. Naye tugamba nti ekikutte obudde kijja bbuta. Bano abasajja bagezaako nnyo tunyigirizo tuteeke batwagala. Olw'ensonga bakimanyi bulungi nnyo nti bo mu violence bakolera. Nkiddamu Museveni ne banne bakolera nnyo mu violence. Baagala nnyo okusparking olutalo mu bagenda okuttira abantu bonna be baagala okutta. Y'ensonga lwaki bagenda bakwata buli muntu yenna nga babasanze nga baagala basparking olutalo naye tetugenda bwa olutalo luno. Ensi ebalaba mukwate buli gumwagala mumuteeke emida obudde bugenda tutuuka nga mulina okusasula buli kimu. Naye nga mumanyi nti bulijjo tubadde tubagamba nti Mpuuga ng'akolagana ne state saako Abedi Bwanika n'abasajja b'Emmengo bwe bagulawo final case e Masaka eya aggravated robbery bagireka ngeri open era ndoza mu wiki bbiri mwali omulamuzi we yasoma musango yayogerako ku Eddie Ssebuufu omulamuzi we Masaka yayogerako ku Eddie Ssebuufu n'abalala abakyali at large. Nembagamba nti file eyo bagenda kukwata Eddie Mutwe anytime anywhere olw'ensonga nti omulamuzi yakyogera open nti Eddie Ssebuufu kwali ku file eyo y'ensonga lwaki file yasigala eri open n'abalala ng'ekigendera kyonna baagala kukwata tiimu ya president ya security yonna bagiteeke muna tugenda okugenda mu kalulu nga tiimu bagimazeewo nga bwe baakola mu kalulu kali akawedde bwe bakwata tiimu ya president yonna gye yatambule nayo ogenda ku bizinga esese n'abali kye bagezaako okukola. So buli muntu yenna gy'oli nkusaba onoonya Empuuga, onoonya Abedi Bwanika, onoonya Mbwetakamwa, onoonya Charles Peter Mayiga. Bano aba gavumenti bo bayambako obuyambi bano okumaliza mission zaabwe. Nkusaba onoonyeza Empuuga, Abedi Bwanika, Mbwetakamwa, Bamabike, Omukaaku ne Charles Peter Mayiga be bali ababega okukwata tiimu ya president ya security yonna nga beyambisa omusango gwa Masaka. Munanjulira nti mwenna abaali ku musango gwennyini okuye Masaka okuli Smart wa Bobby okuli General Gaddafi okuli ne muganda waffe Akirewo Kivumbi. Omulamuzi yasoma n'abagamba nti ne Eddie Ssebuufu bamwetaaga n'abala abatacha abali at large. Kiba kitegeeza nti foyle yasigala eri open nga baagala kukwata baganda baffe bonna babateeke ku musango gwe basibe. Naye tugamba nti ekikutte obudde kijja bbuta. Bano abasajja bagezaako nnyo tunyigirizo tuteeke batwagala olw'ensonga bakimanyi bulungi nnyo nti bo mu violence bakolera. Nkiddamu Museveni ne banne bakolera nnyo mu violence. Baagala nnyo okusparking olutalo mu bagenda okuttira abantu bonna be baagala okutta. Y'ensonga lwaki bagenda bakwata buli muntu yenna nga babasanze nga baagala basparking olutalo naye tetugenda bwa olutalo luno. Ensi ebalaba mukwate buli gumwagala mumuteeke emida obudde bugenda tutuuka nga mulina okusasula buli kimu. So njala tegeeza eggwanga lyonna Komanda Eddie Mutwe oba Eddie Ssebuufu awambiddwa akawungezi ka leero atwaliddwa abasajja b'okwerinda nga bakulembeddwamu poliisi, SFC, amagye, ISO ne CMI era mujja genda okulya mu musawo wamutaddeko gwe Masaka oguliko Akirewo Kivumbi, Smart wa Bobby nga guliko ne Akirewo Kivumbi ne General Gaddafi mugenda kuyanga file bagisoma nga ne Eddie Mutwe kwali mujja bulya byonna biranga imbagambye naye nga abantu abali ku kintu kino kuliko Mpuuga Mathias, Abedi Bwanika,
kuliko Mbwatekamwa Wentebe, kuliko Mabike, kuliko Mbwatekamwa Wentebe, kuliko Mayiga ne kwali ku bantu abagula ofairero kuba nti bebuzabuza nenga bakulu abamami fairero bagala kwata timu ya president ya security bagitwale bakoleki babasibe tugenda tuka mu kalonga twali muntu n'omu naye luyagaliza mu kakitalo kitandoko kyona mu kikole mujja kifunamu